Palamenti etadde envumbo okuyisa ebbanja lyonna eryekussa kukola enguudo mu ggwanga. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga ayisizza ekiteeso ekikugira gavumenti okuddamu okwewola ensimbi zonna nga za kukola nguudo mpaka nga alipoota ennambulukufu ekwata ku mivuyo egiri mu kitongole ky'enguudo emaze okufuluma. Kino kiddiridde yaliko minisita w'ebyensimbi Saida Bumba okwanjula ekiwandiiko mu Palamenti ng'asaba obukadde 151 okukola oluguudo lw'Ekibuye Busega Mpigi Highway. Kino kijje ababaka ba Palamenti mu mbeera ne basaba sipiika ayise ekiteeso eky'okuteeka envumbo okwewola ssente okukola enguudo olw'emivuyo emingi egyetobese mu kitongole ky'enguudo. And they give us a comprehensive report. Given 3 days or 4 days to reconcile the figures so that we can proceed to prepare the report. Abdu Katuntu akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti akikkattiriza nti ssente ezeewolebwa mu kitongole ky'ebyenguudo zibbibwa n'okubulankanyizibwa n'olw'ensonga eyo teri ssente yonna erina kuddamu okuteekebwa mu kitongole ekyo paka nga alipoota ereeteddwa. Sometime next week, I'll just brief you what we've so far done. But my view about the road sector, all members also, until this parliament has had a full debate of the issues which have really that sector and therefore made the necessary directions. Omubaka Ibrahim Semujunganda yekkokkodde abakungu mu kitongole ky'ebyenguudo n'agamba nti bakolagana n'abantu ab'enjawulo ne babba ssente z'omuwi w'omusolo mu lukujjukujju. You will find out the beneficiaries of these compensations in many cases are the same. Because the man on the rock on the Nile Express Highway, just next to my residence, where the southern bypass will pass, he has already procured a big chunk of land waiting for compensation. And they told me, even Gigia, he already has a piece of land within the road passing. There is connivance, Madam Speaker. Ababaka ba Palamenti bawagidde ekya Palamenti okugaana okuddamu okwewola ssente okukola enguudo okutuusa ng'embalirira y'ezenkadde emaze okuvaayo mu bwangu. Ssente twewoze nnyingi lon tezitambula. Ensonga y'okubiri ku ssente za China waliwo tetulina bwerufu. Bw'ogamba nti kampuni evudde China teyavuganya consultant wa China tebawadde na bannayuganda. Ekisinga okutuluma ekirala obutawako bannayuganda emirimu egimu kwegamba oli akuwa ssente n'atwala amagoba n'omulimu n'agwetwalira n'atawa bannayuganda kolako percentage ne consultant n'abeera owuwe kwegamba eggwanga liri ku buzibu bw'amaanyi. Ssente nnyingi nnyo gavumenti zeebadde yeewola okuva mu mawanga okukola enguudo. Omu ku nguudo ezo z'olw'Ekatwe oba olw'Ekibuye, naye ebizibu mu sekita ey'enguudo bibadde bingi nnyo. Akakiiko kange kaakati ennaku zino kye kakola kuyita kekenneenya biki ebiri mu sekita eno ey'enguudo oba UNRA. Kye tubadde tusazeewo nti teri kwewola ssente endala zonna okujjako nga akakiiko kange kamaze okuleeta lipoota. Samla Hanifa, KTV, amalindirire.